Besigye bamwongeddeko emisango, bamukusizza ne bamutwala mu kkooti, naye ttiimu y'abalooya eremeddeko. Bwetyo Byanyima byonna abirina abitutegeezezza, era muganda wange amawulire kakati emitwe gyonna gisoma Besigye. Bwe batyo muganda wange bamututte mu kkooti mu ngeri y'okukukusibwa. Kiki bafaaki? Era munnange mu ngeri y'emu Andrew Mwenda nga bulijjo n'ofuna opondo bo bawagirira ddala bakakasa nti Besigye yali ayagala kumamulako gavumenti, ayagala kutta General Museveni. Mwenda yatuuse n'okugamba nti singa yali nga ye General Museveni mbe yali badde, Besigye kati si mulamu, yamusse dda. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Ntebe Road. Oyagala apartment erimu buli kimu, tolina kyotaaga kwetikka. Hillside View Apartments bakubireko ku namba zaabwe awo weziri. Ate Timo Property Consultants Limited nabo ku nsonga z'ettaka, ebikwata ku ttaka bakubireko nabo. Olwo munnange kussa n'omusawo, so omusawo omuganda waliwo yanga nti omusawo omuganda, ono omusawo muganda wange, musawo wa kizungu akoze research ku ndwadde zonna, era jangu wano ku Uganda Atalagi gonsabe ennamba oleme kufuna birwadde side zeeyo. Kakati munnange tubadde tuli awo ku makya ne tugafuna nti saawa zibadde 3 muganda we kumbe abasajja bo babadde bapulaninze dda okubeera nga Besigye bamukukusa bamutwale mu kkooti bamwongereko emisango emirala, era bagimwongeddeko. Kati wiri Byanyima bw'atyo atubagulizzaako, era ebifaananyi n'abituweereza nga Besigye bali mu musindikira mu kagaali k'abalema okubeera nga bamutwala mu kkooti. Munnange tugenze okuzuukuka ku makya nga tufunye mu ngeri y'okwewuunyisa lunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 21 ng'ate Dr. Kizza Besigye tebali mu mukukusa, bamutwala mu kkooti y'e Nakawa ku makya ku lwokutaano. Kugamba ennaku z'omwezi nga 21 abasajja baasuze bapulaninze balina okumukukusa bamutwale bamusomere emisango, kwegamba mu ngeri y'okukukusa. Kiki ekiri awo? Manyi omuntu waliwo abantu abo bemmanyi nga bo tebasonyiwa. Kakati no kiri kutata na mwana muganda wange. Kakati munnange Wiri Byanyima mukyala wa Dr. Kizza Besigye bw'atyo ayanguye okubeera nga ashiyaringa byonna ebigenda mu maaso, era bw'atyo n'atukakasa nti Besigye bali mu kumutwalira mu kagaali k'abalema bamuyingiza kkooti, era nga kino kiragira ddala nti gavumenti eri desperate, kwegamba eringa ekubagana, eri mu kubagana bannange. Kakati Wiri Byanyima ono nga ye executive director wa UNAIDS bw'atyo akidde omutimbagano n'alaga obutali bumativu ku ngeri Besigye gy'ayisiddwamu, engeri gye bamututtemu mu kkooti. Era tugambye nti ku kkooti y'e Nakawa ku makya ag'olunaku olwokutaano ennaku z'omwezi nga 21 omwezi gwa 2 agamba nti Besigye munnange bamukukusizza nga bamutwalira mu kagaali k'abalema, naye nti ttiimu ey'abannamateeka ekoze bukubirire era n'ekuba traffic jam, boda bazirinnye bwe batyo okukakana nga munnange batuuseeyo. Abasajja bagenza okulaba nga balooya bayingira gali, ate ani abatemezzaako bannange, ani abatemezzaako nga batuuse ddala Lukwago ne ttiimu ye. Wiri Byanyima muganda wange nga amaze okubeera nga atutegeeza ebyo byonna ffenna enviiri zituvudde ku mutwe tugamba nti bannange abasajja bafaaki, lwaki embeera ya Besigye kakati batandise okubeera nga bagikwekereza public ereme kubeera nga egimanya. Kiki? Kubanga twagala ebintu ebiri mu bwerufu. Wabanga bamukwata ne batuuka n'otuwa obutambi nti bubo audio ng'ayogera nga bali mu kupanga kujjako gavumenti, basobola okubutuwa. Twali tubo basabye, simanyi lwaki obujulizi obw'omu kkooti ate baali babuleeta eno mu bantu mbu balinga kugamba bagezaako kutwegulako otutegeka mbu tukakase nti ddala Dr. Kizza Besigye yali agezaako kulya mu oba okwagala okutta General Museveni nga bye bagezaako kubeera nga babyogera. Kwegamba weebuunya nti lwaki ebyo babikola. Patubirabye kuba Eric Muwanguzi n'abalala ba Sanya Muhudini
abagezaako okubeera nga babayingizaamu bajje babategeke babawe information ebakyankalanye naye oluvannyuma Mukama Katonda n'abitutaasa. Nakyo muganda wange kijja kuvaayo, abantu bajja kumala kuleeta amaloboozi ga Museveni nga bagakozesa AI, nga Museveni ayogera ebyensimattu kati naye atandika okwegaana. Tugende twakulikodinze ng'olina gw'okubira essimu ng'okola ki, operereza. Naye ndowooza ebyo Museveni tabiraba, atera okulaba ng'atema ne dansi ne Bobi Wine ng'abaana bamutadde baddidde omutwe gwa Museveni bagutadde ku kifaananyi kirimu kutema dansi. Suubira okuba nga babimanyi byonna ebyo. Kakati munnange Besigye gwe twogerako, former presidential candidate, otumanyi obulungi ennyo nti kino Museveni tebali makambugu era ng'ensonga abantu baziwa ez'enjawulo. Bini Byanyima yatusuubiza agenda fulumya akatabo. By the way, embuzi nayo nja kugireeta. Agenda fulumya akatabo ayogera ku nsonga zaabwe okwano gwe balimu ne General Museveni. Tubirinze tewali jinja na liwule tugenda kuleka nga sirivunule. Kakati munnange ono emirundi mingi nnyo babadde nga bajja bamuvunaana emisango. Kati reports ziraga nti Besigye yazze ng'embeera ye si nnungi yadde n'akamu, ali mu kagaali k'abalema. Era bano bakikoze nga kibwatukira okulangirira, tebalangirira nakulangirira, wabula bamuleese buleesi nga bo bazze n'abasirikale ba prison abawerera ddala bonna bamwetoolodde. Kaakati munnange newankubadde babikoze mu kyama, ttiimu ya Besigye ey'abannamateeka yo nayo terinze, kubanga nga bwemanyi nti Uganda eno ne b'ofiisers babeeraawo naye nga tebibasanyusa era nga tekimugaana kuba kasimu ti bannange omusajja amuwuno tumutwala, timutunenya omusajja tumutwala mwangu mujje mumutaase, kati balooya batuusewo mangu nnyo. Era Erias Lukwago ne ttiimu ye bakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nga batuuse mu kkooti mu budde. Kakati munnange Erias Lukwago ne ttiimu ye bwe batyo bazze nga bategeeza nti Besigye ayisibwa mu mbeera etali nnungi yadde n'akamu, era nga baagala gavumenti ereme kubeera nga ate eteekawo okuziyiza, bakkirize obwenkanya bubeewo. Kakati munnange Besigye nga tumulabye bamusindikira mu kagaali k'abalema, kino kyongedde okubeera nga munnange ate kireetawo abantu okubeera nga bwe batyo beeraliikirira. Abasajja bagoba ki? Lwaki babikola mu ngeri efaanaganako bweti? Kati bannayuganda bangi bwe batyo ku mutimbagano ge mawulire agaliwo era nga buli omu yeewuunya lwaki Besigye babadde bamukukusa, era bonna bawuza kimu, free Besigye, kubanga kirabika waliwo engeri gye bamuyisaamu etali ya bulijjo, balina ngeri gye baagala okumuswazaamu. Waliwo omuntu omu yagambye takyadda mu kyaki ye paka nga Besigye bamaze okubeera nga bamutakuba nga akizudde nti bannaddiini basirika busirisi, tugenda kuba tubiraba byonna ebyo mu mpozi yaffe eno. Kakati gavumenti bwetyo oba oli awo eneetera okubaako akyetunyonnyola, suubira okuba nga bagenda kujja batunnyonnyole neffe amaaso munnange tugabeegese, balina okuba nga batunnyonnyola. Nga bwe nkunnyonnyodde nti gavumenti already yeeno erina abantu baayo, bw'ofuna Opondo, Andrew Mwenda, bano batandise dda omulimu, batalaga TV radio zonna bali mu kunnyonnyola ggwanga lwaki Besigye ddala asaanye okubeera ng'asibwa ku misango egyo gye bamuvunaana. Kati bamutaddeko n'ogwa treason. Muganda wange Ofuna Opondo ye yagambye nti Byanyima ye kennyini yakakasa nti Besigye waliwo abantu abamusalira amagezi ne bamuyingiza awantu mu ngeri y'okumufera, ye yasanga pisito ne ssente, ekisawo kya ssente, naye nga weebuuza nti ezo ssente zaali zimala okubeera nga zifaanana ng'olutalo, nti obusente obuli awo just kuba baleme tulimba. Nabo bennyini bakimanyi bulungi nnyo nti bugikasibwa busente bibuwa nga baali bataddewo ekisawo kya ssente. Naye nti ebyo agamba nti ye kennyini Byanyima yakyogera
naye ng'ekyebuuzibwa nti kakati bwe bayakyogera bw'atyo nti ye Ofuono Opondo agamba nti Winnie Byanyima alimba kubanga bano bakola buli kimu ekisoboka bakutega omuntu naaba ng'alina bipulogulaamu byakuleetera kakati twagala okuteeka mu kibiina kyammwe ekipya kye mwakakola ssente mukole mutya mugenda otuuka eyo ng'ate babifuddemu byakwagala kumaamulako gavumenti so ng'ate ebibiina by'ebibufuzi bisobola okwenoonyeza ssente ne ba allies okusobola okuba nga byebeezaawo si musango naye pisto gye baateekawo jobera pisto esobola okumaamulako gavumenti ne ssente ekyo nakyo tukyewuunya kati Ofuono Opondo bye yeesibako ye Andrew Mwenda yagambye nti okusirika Besigye Kasogedde nga akwatibwa buteri baali bazze okubeera nga oba basaba bail application oba n'okubaako engeri gye babyegaanamu ekitegeeza nti okusirika kitegeeza nti bakkiriza Andrew Mwenda bw'atyo bw'ategeeza okusinziira ku ntegeera ye naye munnange abantu bw'owulira bye babagamba oyinza okutyamu kubanga abantu tebabakkiriza yadde n'okubaako engeri gye bawudiisaamu eggwanga abantu babakakasa nti tubalaba gwe Andrew Mwenda twakwesiimisanga nnyo naye kakati oli opposite nnyo kuli Andrew Mwenda gwe twali tumanyi kakati Kizza Besigye nga bwe nkutegeezeza nti already mu kumutwala mu kkooti ne munne Haji Obeid Lutale olukono kubaddeko munnange n'owa UPDF ofiisa wa UPDF gwe mumanyi obulungi gwe twabategeezako emabegakaawo Captain Dennis Ola bano bonna babateddeko emisango gyakulya mu nsi lukwe treason gy'emisango gye babasomedde Kizza Besigye tabadde yekka tabadde yekka okusinziira ku nsonda bannange bwe zitubuulidde era nga bano Lutale Ola wamu ne Besigye nkugambye nti babavunaana mu kwekobaana kubeera nga baagala kuggyako gavumenti nga bakozesa eryanyi era bwe batyo babadde wali mu maaso g'omulamuzi mu kkooti e Nakawa eyo nga tuvuddeyo era still mu buufu bwe bumu munnange Andrew Mwenda ye ategeeza n'agamba nti singa ye yali Museveni ye Andrew Mwenda agamba nti singa ye yali mu ngato za Museveni Besigye yali badde mufu essaawa eno Andrew Mwenda oyo naye Andrew Mwenda ono ataamulaba mu biseera biri Besigye nga kyajje yeesimbe ku Museveni Andrew Mwenda be baawagiranga Besigye na buli kimu naye munnange ssente zikyusa abantu naye ate munnange era eri family ate ebuko already oyinza okubalyamu olukwe kakati munnange Andrew Mwenda ye akiremerako ng'agamba nti Besigye yali agala kutta Museveni era Mwenda agamba nti Besigye yandibadde mufu singa ye yali Museveni Besigye yalibadde mufu Besigye nga amaze okubeera nga akwatibwa ne Lutale okuva mu ggwanga erya Kenya bwetyo twataka okulaba bu audio obwasafacinga ku social media wonna era nga buno bwali bulaga nti Besigye yalina omuntu gwe yali ateesa naye nga baagala kujja ku gavumenti okukosa n'okutiisa okubeera nti atta General Museveni kakati bu recordings buno tunaatera okubeera nga munnange tubakasibwa kkooti okusinziira ku bujulizi bwe banaaleeta nti oba butuufu oba si butuufu naye ng'ekyebuuzibwa nti lwaki baali badde babusaasaanya before kuba obujulizi bwe balina obuli solid lwaki baali badde babuteeka mu bantu kubanga General Museveni yali agamba juzi nti Besigye yali anoonya sympathy mu bantu mbu okugenda ku hunger strike bwe twogerera Besigye ekyegambibwa okuba nti hunger strike by the way bwe yagivuddeko hunger strike kubanga kakati ali mu kkooti z'abantu ensonga ze bwe zikwasaganyizibwa naye Museveni yagamba juzi nti Besigye ogenda ku hunger strike yali anoonya sympathy kati omuntu yeebuuza nti lwaki bu audio buno ate bujja okusafacinga ne tulabanga buli wamu babubunya buli wamu ate nga bwe bujulizi bwe balina mu kkooti kati evidence ng'eyo ey'amaanyi tewali nsonga lwaki omuntu yali badde agezaako okwagala nti bannansi bagitegeere bw'aba naye tabeegulako bweguzi nga tanoonya sympathy kakati munnange ye Mwenda
era yabadde abuuza Ssemujju babadde ku TV emu ng'amubuuza nti obujulizi mbu oba audio oyo oba obutambi obwo obw'amaloboozi obulaga Besigye nga bateesa okujjako gavumenti n'ebirala lwaki Ssemujju Nganda n'abalala babu down playinga nga tebabuteekamu makulu nga evidence nti Besigye yali agala kutta Museveni na kujjako gavumenti mbu tamanyi lwaki tebabutunuulira nga evidence naye ng'ekibuuzo bannansi bamubuuza nti ye akakasiza ku kinti bu audio obwo butuufu nti eddoboozi lirimu lya Besigye eryaddala kubanga essaawa eno tulabye ebintu bingi nnyo ebibaawo nti omuntu omuwa ekifaananyi kyo n'ekyomukyala gw'atamanyi n'abalaga nga n'okwehaginga mwehaginga n'akikuleetera nga ye mwasanga nga nyine mwehaginga n'ebirala ebisoboka kakati eddoboozi ddyo ate lisobola okukyukira ddala nti soluddufu n'eddoboozi lyo n'enkwata bukwasi ttooni mw'oyogerera n'empandika buwandiisi na bigambo ebigambo mpandika na biwandiike kakati olw'eyo mashini n'ekola ki n'emakinga n'ebyogera n'eddoboozi lyo n'erikola ki n'ebeera nga lyekozesa kubanga mba mmaze okufuna ttooni y'eddoboozi lyo ng'oyogera anywhere kati y'ensonga ki bano bagamba nti baakozesa AI artificial intelligence bigete bugezi era weni byanyima ebyo byonna abiyiwamu amazzi agamba nti bigete bugezi kati yono agamba nti singa yali Museveni nga yali mu ngato za Museveni n'afuna audio oyo n'obukakafu obwo nti singa Besigye essaawa eno mufu yali badde yamwesityekyutinze dda Andrew Mwenda nga atukakasa mbese singa yamusse dda era nti nga ayagala mbu Ssemujju okukosa ne Besigye mbu bannyonnyole mbu ki kye baali bagezaako okutegeeza mu audio oyo already abantu gwe bataddemu gwe bakuyimudde ebituli nga bagamba nti audio oyo si mutuufu naye abantu ku mutimbagano nga baddamu Andrew Mwenda ebigambo bye bamugambye si birungi yadde n'akamole yamugambye nti I never thought that Mwenda is such a used condom muganda wange biri ku mutimbagano kirungi naye abyesomera abiraba naye waliwo ate era omulala yagambye yawandiise mu lutoolo yagambye nti Mwenda abatoolo bagamba ngu baluchwera Kibogo Rwita Kitanga era yaze mu luzungu n'agamba nti when you are wishing a black goat to die death takes the most favored the spotted one nti gwe munnange bw'oba oyagaliza embuzi enzirugavu okufa naye ate okufa kujjira eyo gy'oyagala ennyo ey'ebitanga eyo nga tuvuddeyo munnange era still mu solidarity waliwo omuntu omu eyagambye eri taligenda kudda ku kyaki nga tebatadde Besigye era ono Kabale district vice chairperson owa People's Front for Freedom PFF Godwin Tumwesigye ono yagambye nti taligenda kudda ku kyaki okuleka Besigye nga bamutadde wabula ajja kusigala nga ali faithful eri Katonda kubanga church ebaliddemu nnyo olukwe yagambye nti ba bishops ba pastors ba sheikhs basirise busirisi n'agamba n'ajuliza ebiseera bya Amen ku lugimu ya Amen n'agamba nti abakulembeze b'amadiini kati nga omugenzi Archbishop Janan Mumu Bishop Festo Kivenjere Bishop Emeritus Barnabas n'ayongerezaako ne Halema oba Imana n'agamba nti bano banaye tebaasirikanga busirisi baasalawo ne babuyogera ku injustice eyali eriwo kati Tumwesigye yagamba nti banaddiini ennaku zino ate bo muganda wange bano baatwala dda sayidi era basosoze ebitagambika n'agamba nti bano tetugenda kubeera nga naffe tubagondera yadde n'akamu bwe tebasobola kubeera nga bali kuganaiza obukulembeze oba abakulembeze naffe tetugenda kubalaba nga bannaddiini tubateekemu ekitiibwa mbu basazeewo okubeera nga baasosietinga n'abachwezi ne baleka Katonda kale bwe babeera basazeewo okukola bwe kityo
yagamba tagenda kudda mu kyaki okuleka mpozi nga bannaddiini bavudde oba kale nga Besigye ateereddwa ye condition gye yawaddeyo nti mpozi Besigye nga ateereddwa. Sigenda kusukkawo awo muganda wange anti ensonga za Besigye nnyingi nnyo obutambi nga bw'obulabye nga bamuleeta ku wheelchair n'engeri gye bamuleetamu bonna muganda wange nga emmundu bazikutte Muhoozi yamusuubiza dda okubeera ng'amuhanginga amuteeka kalabbaako okutuga obutuzi n'ebirala naye ageze olugero lwa omutoolo abadde agera olugero awo agambye nti bemba ndikuddiddemu wano agambye nti Baluchwera Kibogo Rwita Kitanga n'agamba nti bw'oba oyagaliza embuzi enzirugavu okufa nti munnange okufa kujjira eyo gy'oyagala ey'ebitanga. Kakati katulinde tulabe kubanga abantu si basanyufu yadde n'akamu ku nsonga za Besigye naddala era bagamba nti ki Museveni kyatakolangako mu lutalo lwe yateekamu ku Uganda lye yaluteekako lwe tutamusaba abantu miliyoni 2 baafa miliyoni 2 era natwala okwewaanira mu buwanga. Ekintu ekyo nze nakiraba nno ng'ekintu ekirala ennyo okwewaana n'obuwanga nti obuwanga bw'abantu ne babutuuma awo bw'abazira. Muganda wange so nga ate ye mulamu ne famire tewali yafudde era omusajja ono abantu bagamba nti Museveni ne famire ye nabo batandise okubeera nga babaagaliza ebintu ebimu banabo bakaabembo ku maziga bakaabiza nnyo abantu amaziga nabo bakaabeko ku maziga. Muganda wange